akhara dikakubeera nti oteekawo awali katonda bakatonda abalala fatakuudu ojja kutuula mazmuman ng'ofumirirwa olunaku lw'enkya makhzulan ng'era oyabuliddwa toliwo mu kusaasira kwa Allah akwesa olubabye tagenda kukuteeka wali kusaasira kwe. Allah subhanahu wa ta'ala abantu ababeera nga bamusinza naye nga bamugattikako bagenda kubeera nga lunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubaabulira tagenda kubalaga kusaasira kwe. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك يرجر الله سبحانه وتعالى مرزه ألا تعبدوا تمسنزانغا إلا إياه كجاكوي يكاكم بمسنزانغا وبالوالدين إحسانا نابكدا ببري مبايسنغا برونجي إما يبلغن سنغا باتوكانغا عندك nga wuligwa omwana alkibara mu myaka egy'obukulu obutakyesobola ahaduhuma omu ku babiri oba yaliwo au kilahuma oba bombiriri nga weebali fala taqul lahuma uffin togezangako okubagamba ekigambo kyonna ekirimu okwekaanya ekizitowanga ekigambo uffi n'ogamba nti aa wala tanharuhuma ate tobaboggoleranga n'okanduka n'obeera ng'obaboggolera waqul lahuma obagambe nga qawlan karima ebigambo eby'ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala yali ayigiriza omuntu ngeri gy'alina okweyisa eri bakadde be naddala singa batuuka mu myaka egy'obutakyesobola. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما ككنيانغا جبالي ababiri bakadde bo جناح الذل ekiwawaatiro kyo ekirimu obwetowaze min arrahma ng'otaddemu n'okusaasira obeere ng'olaga obwetowaze gye bali n'okubasaasira okw'ekika ekyenjawulo. waqul oyogerenga bw'obanga obasabira rabbi ayi Allah mulezi wange irhamhuma bansaasirire bombiriri kama rabbayani saghira nga nabo bwe bandera nga ndi muto ne babeera nga bantaddeko ekisa ekyekika ekyenjawulo nange ayi Allah nkusaba obansaasirire nga bwe bansaasira nga ndi muto. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم وملز ومي الله أعلم ياسينغو كمانيا بما في نفوسكم ebyo ebiri mu mitima gyammwe mu abaana Allah yasinga obimanya ddala singa mubeera nga muyamba bakadde bammwe mu ngeri ennungi n'emitima emirungi n'obusaasizi Allah akimanyi era akimanyi abo abeekaanya bakadde baabwe mu mitima gyabwe yadde kungulu nga teboogedde. Allah amanyi ekiri mu mitima gyammwe ng'abaana. intakunu salihin bwe mulibeera nga mweyisizza bulungi ne mubeera mu bantu abeeyisa obulungi eri bakadde bammwe fa innahu mazima Allah kaana yali okuva edda lil awaabiina ghafuura eri abasembera gyali nga bazza okwenenya. Allah subhanahu wa ta'ala okuva edda musonyiye ajja kubasonyiwa ebyo ebyabayitako. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه الله سبحانه وتعالى agamba nti oyo w'oluganda lwakuli ku lusegere oluganda lw'omu musaayi muwenga obuvunaanyizibwa bwe obeere ng'oyunga oluganda wakati wo ne wakati we obeere ng'omujjanjaba singa obeera olina obusobozi
obeerenga omusaddaakira singa abeera munaku nga gw'oli bulungi. Allah kyagambye nti muwe oyo ow'oluganda lwo obuvunaanyizibwa n'amabanja gaakubanja nga ggwe muganda we bwe mugattagana omusaayi. Walmiskiina n'oyo omunaku naye beeranga omuyambanga. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yakuwa okusinga kuwo yakuli wansi muyambe. Wabna sabiili yamba omutambuze singa abeera ali mbizibu ng'ate gw'oli bulungi. Wala tubadhir tabdhira, naye todiibuudanga oludiibuuda. Allah subhanahu wa ta'ala tayagala muntu kubeera ng'awaayo yadde abanga awaddeyo n'abeera ng'ataadiibuuze mu kuwaayo kwe okwo kwaba akoze ate ye n'asigalirawo. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura. Innal mubadhirina mazima abadiibuuzi kaanu baali okuva edda ikhwana ash-shayatini nga be baganda ba sitaani. Wa kaana ash-shaytaanu so nga ate yali sitaani okuva edda li rabbihi eri katonda we ayo oyo omulezi waayo kafuura nga sitaani eyo nkafiiri njeemu simpulize eri mukama waayo. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم نيسينغو بانغو باوكانيكو abo booteekwa okuyamba n'obaawukanako mu ngeri etaba sobodde kubamalira bizibu byabwe. ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha, olw'okubeera nti naawe okyalina ky'onoonya mu by'okufuna okuva eri okusaasira kwa Allah nga naawe okyasuubirayo okubeera nti mu maaso eriyo kaliziki k'okyagoba n'obeera ng'obadde obaawukanyeeko nga tobayambye olwaddiiru gy'oyagala okubeera nti oyagala ogikutula mu maaso eyo gy'olinamu essuubi nga osuubira nti Allah mu maaso eyo ayinza okukusaasira n'obaako k'ofunayo. Bw'oba tolina ky'obayambye ab'eŋŋanda Allah baayogeddeko. Faqul lahum, yogera gye bali qawlan maysuura, ebigambo nga byangu ebitaabanyiize. Obeere ng'oyawukana nabo mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa ti bannange sisobodde kubeera essaawa eno nga mbayamba, naye munsabire Allah bw'anaaba ntuusizza ku kyengoba nja kubeera nga nnyinako empaayo okusinga lw'onoobeera ng'oyogera ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa gye bali ne bibanyiiza. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kulla al-bast fataq'uda maluman mahsura. Wala taj'al yadaka, tufuulanga omukono gwo maghlulatan nga gulinga ogwasibwa n'emiguwa ila unuqika, ne babeeranga emiguwa bagisibidde ate mu nsingo yo. Okabonero akalaga nti omuntu Allah tayagala abeere kakono gamu, abeere nga talina kyavaako mu by'okugaba. Allah yamufaanaanyiriza omuntu asibiddwa emikono gye n'emiguwa ate oluvannyuma ne bagizingirira mu bulago bwe. Wala tabsutuha, ate togezangako okubeera nga omukono gw'ogwo ogugolola kulla albasti, olugolola olwannamaddala lwonna ne weemalamu. Fatakuuda, ojja kutuula maluman ng'onenyezebwa, mahsuuran ng'ate osigadde busa nga wejjusa ekyo kye wawaddeyo ne weemalako ate essaawa eno ng'oli mu bwetaavu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu tasaanidde kubeera nga abeera mukodo ate bw'agaba tasaanidde kugaba ng'adiibuuda ne yeemalako kuba enkya ajja kutuula ng'asigaliddewo ate ng'anenyezebwa abantu abalala abaamulabye nga yeemalako byonna by'alina. Inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yashaa'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Inna rabbaka, mazima omulezi wo Allah, yabsutu ar-rizqa liman yashaa'u, agaziiriza riziki oyo gw'aba ayagadde n'amuwa riziki nga nnyingi. Wayaqdiru, ate abalala n'abawa riziki nga nsaamusaamu ntono. Innahu kaana bi'ibadihi, mazima Allah okuva edda eri abaddu be, khabiran, mukenkufu nnyo kubo, basiran, ate era abalaba. Buli muntu amuwa ekyo ekimusaanidde okusinziira
mukumanya kwe n'okugera kwe. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم تمتانغا بانا بموي خشية إملاق ووكتو وافو نحن نرزقهم فتغبير بانا ومتا وإياكم نمك نيني أبابتا amaanyi gonna gabakolako gaffe so si birowoozo byammwe n'amagezi gammwe. Inna qatlahum mazima okutta abaana abo nga mubalanga okubeera nti temwagala babeere nga balya nammwe kaana khita'an kabiran kyali okuva edda nga zambi ddene nnyo mu maaso ga Allah. Awo wayingirawo omuntu ategedde obubi ekigambo ekiyitibwa family planning n'abeera nga asalawo okubeera ng'embuto azijjamu olw'okutya obwavu. Allah agambye nti ffe tugabirira abaana abo nammwe kennyini ffe tubagabirira, naye ekyokubata okuva edda kyali nga kisobyo kinene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا تمسمبررanga obwenzi innahu mazima ekikolwa ekyo eky'obwenzi kaana kyali okuva edda fahishatan nga kibi kinene nnyo kive wasaa sabilan era lyali ng'okuva edda nga likuba bbinnya eri omuntu eritasaanidde muntu wa buvunaanyizibwa omukkiriza okubeera nti alikwata. Ekigambo eky'obwenzi Allah akivumirira nti okuva edda n'edda lyali nga kkubo bbi eritasaanye muntu kubeera nga alikwata. wala taqtulu nafsa temuttanga omuntu. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الله سبحانه وتعالى قام ولا تقتلوا النفس تمتانغو مويو التي حرم الله يزيزا وكبيرا قتبوا إلا بالحق وكجاكونا ولوينسونغي ينما الدارساني وكبيرا تيكوا وموتو يالي وكابيرين قتبوا ومن قتل مظلوما وموتو يالي مبليازا ماني فقال جعلنا لوليه تواتيرو يمينكو وينزا سلطانا أماني mwasuburu kusinziro kulondera ensonga eyo mu bw'obuyinza. فلا يسرف في القتل تساند كديبودا مكتا ngatta bannaalumanya ne bassaalumanya innahu kana mansura omuntu oyo okuva edda yateekebwako okutaasibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wano tulina okutunuulira omuntu ddi lwasaani okubeera ngattibwa. Omuntu mu ddiini attibwa singa abeera nga se muntu munne, ate era omuntu mu ddiini attibwa singa abeera nga mwenzi mufumbo, ate muntu mu ddiini attibwa era singa abeera nga avudde mu ddiini ye n'abeera ng'asaze eddiiro ng'avudde mu ddiini y'obusiraamu n'agenda mu ddiini endala. By'ebintu bisatu ebirabika nti eddiini y'obusiraamu bye yateekawo okuyiwa omuntu omusaayi gw'omuntu yenna abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusobezaako mu ngeri ey'ekika ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala ate yateekerawo nannyini muntu ono attiddwa amaanyi ag'enjawulo n'obuyinza obw'enjawulo singa abeera nga ayagadde okubeera nga yeenunula mu ngeri y'okuwoolera eggwanga, asobola okubeera ng'asaba abalamuzi babeere nga bamukkiriza okutta omuntu oli eyasse omuntu we. Oba se ekyo asobola okugenda ku siteepu ey'okubiri n'agamba nti tumusonyiye naye ajja kutuwa ekintu ekyenkana bwe kiti ne bwe kiti ng'eddiini bwe yalambulula. Oba se ekyo ayinza okugenda ku siteepu ey'okusatu n'agamba nti tumusonyiye ate era titwagala kubaako kyatuwa. Agamaanyi Allah subhanahu wa ta'ala yagawa nannyini muntu oli attiddwa singa aba akutte ensonga ng'azitutte mu bw'obuyinza. Abalamuzi obusiraamu egyo gye mitendera mwalina okuyita okubeera nti ataasa omuntu oli eyattiddwa. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الله سبحانه وتعالى قام ولا تقربوا مال اليتيم temusembereranga ebyobugagga byamulekwa illa okujjako billati hiya ahsan
ng'obisemberedde n'obeera ng'obikozesezzaako mu ngeri esinga okubeera ennungi hatta okutuusa bikuumire ddala yabluga ashuddahu muleke oyo lwanaatuuka mu myaka gye egy'okubeera nti akakase muntu mukulu osobole okumuwa emmaali yabeere ng'agyetambuliza so si kugirya buli ng'akyali muto n'obeera ng'ogirya olulyo olugimalirawo ddala gikuume obeere ng'olyako akasaamusaamu bw'aliba akuze osobole okumuwa emmaali yabeere ng'atambuza obulamu bwe. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل متوكirize emirengo إذا كلتم singa mubeeranga mulenze emirengo gyammwe wazinu bilqisطasi almustaqimi mupimisenga minzaani ezo ezirabika nti ntereevu bulungi nga temuzizizise. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atutegeeza dhalika khayrun ekyo kyekisinga okubeera ekirungi kw'oyo gw'opimira naawe apima oba oyo alenga n'oyo gw'olengera ekyekisinga okubeera ekirungi obutabaako ky'okumpanya munno wa ahsanu ta'wilan era kyekirimu obudde obulungi singa tulibeera nga tutuuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ababeeyisa obulungi mu bipimo byabwe bagenda kubeera nga Allah abawa obudde obulungi nga yejjana. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wala takufu teweetumiikirizanga ma laysa laka bihi ilmun okubeera nti oyogera ku bintu by'otalinaako ky'omanyi. Allah subhanahu wa ta'ala watuziiza omuntu okubeera nga weeyingiza mu kunyumya by'otalabanga ne weeyingiza mu kunyumya by'otawuliranga ne by'otategeeranga ggwe omuyooyo buli kaseera oyagala okubeera ng'olaga abantu nti otegeera nnyo n'owoza nnawulira n'owoza nnalaba n'owoza nkimanyi ng'ate tobimanyi. Allah agambye nti inna as-sam'a mazima amatu go gwowaayiriza nti wawulira nga towuliranga walbasara n'amaaso ago gogamba nti walaba ng'ate tolabanga walfuada n'omutima ng'oweeyita ategeera ng'ate ekintu tokitegeera kullu ulaika ebyo byonna by'owulidde tukubuulira ebiyungo byo kaana anhu mas'uula omuntu ku by'okuva edda agenda kubibuuzibwako ebyo byayogera oba bye yali yeeyita okubeera nti abimanyi nga tabimanyi waakubeera nti ajja kubibuuzibwako. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض تتامبلanga muno mu nsi marahan ng'ogenda ogoomagoma ng'ogenda weeyagala innaka mazima ddala gw'atambula ng'ogoomagoma ng'ogenda olaga amalala lan takhriqa al-arda tosobola kubeera nti ensi eno gireetako olwatika olw'okuba otambula weemenyaamenya walan tablugha al-jibaala tuula ate tolisobola kubeera nti ne bw'oba otambula owanvuwa nti olyenkana ensozi obuwanvu. kullu dhalika kaana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. kullu dhalika ebyo byonna by'owulira tukubuulira kaana sayyi'uhu byali okuva edda ng'ekibi kyabyo inda rabbika wali Allah subhanahu wa ta'ala makruhan nga tekyagalibwa n'akatono n'akeddagala. Allah ebintu eby'ekika ekyo abitamirwa ddala tayagala kubeera ng'abiwuliza okusinziira okuva eri gye tuzze twogera okulya emmaali y'abamulekwa obutatuukiriza ndagaano ebipimo n'okubeera nga minzaani tobeera ng'ozitegula n'obuteetumiikiriza kubeera ng'ogenda oyogera ku ebyo by'otalina ky'omanyiiko mutwe n'amagulu n'okutambula ng'ogoomagoma ebyo byonna eri Allah subhanahu wa ta'ala bintu bitamwa tayagala kubiwuliza nga bifa eri omuntu eyeeyita omukkiriza. dhalika mimma awhaa ilayka rabbuka min al-hikma ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك بيولد توغرا مما أوحى إليك ربك بيبمكويبيو الله سبحانه وتعالى بياسندك جولي بالنبي محمد ngabubaka من الحكمة الله سبحانه وتعالى ngabijja mukumanya kwinti byebisaanidde okubeera nga bibeera mbakiriza. ولا تجعل مع الله إلها آخر تتكانغ وولي الله بكتون دابرلا
fatulqa fi jahannama ekyo kijja kuleetera okusuulibwa mu jahannama maluman ng'onenyezebwa madhuran ng'atoogobeddwa mu jjana awali okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza abawarabu abalina entegeera enkyamu nga balowooza nti abaana abalenzi be baabwe maanyi gaabwe so nga abaana abawala Allah subhanahu wa ta'ala yabagaba era nga bayita bamalayika nti be bawala ba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba bw'ati afa asfaakum rabbukum bilbanin, Allah mmwe yabaawulirawo n'abeera nga abatonze nga mmwe mujja okubeera n'obuyinza obw'abaana abalenzi. Wattakhadha min almalaikati inathan, n'abeera nti bamalayika abafudde abawala. Innakum latakuluna qawlan azima, mazima mmwe mwogera ekigambo ekirabika nti kinene nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala, okumugamba nti bamalayika bawalabe kigambo kinene nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala ekitasaana kuyita ku mimwa gy'abakkiriza. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ولقد صرفنا مزما فتنينيودي في هذا القرآن مقرآن نجتكوير الزب محمد صلى الله عليه وسلم buli nsonga yonna eyeetaaga okuba nti ennyonnyolebwa tuginnyonnyodde liyadhakkaru abantu babeere nga beebuulirira wama yaziiduhum naye tekubongera okubeera nti tubannyonnyola okunnyonnyola kwaffe tekulina kikubeera nga kwongera abo abatakkiriza illa nufuura okuggyako okubongera okutudduka n'okubeera ewala ebyo bye twagala. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل bagambe law kana ma'ahu alihatun, singa katonda waaliwo bakatonda abalala kama yaquluna nga abantu abatategeera Allah bwe boogera, idhan singa bwekityo bwe kyali labtaghaw ila dhil arshi sabilan, bakatonda abalala baali badde nga banoonya buli kaseera okutuuka eri oyo nannyini arshi Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ye Allah ye nannyini arshi ey'amaanyi yennene ey'ekitiibwa. Abakatonda abalala singa baaliwo baali badde nga buli kaseera banoonya okutuuka eri oyo mukama waabwe nannyini arshi nga banoonya ekkubo eri batuusaayo. subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Subhanahu wa Allah erinnya lye litukuzibwe okubeera nti waali tewali katonda mulala, wa ta'ala ekitiibwa kye kigulumizibwe, amma yakuluna okwawukanako n'ebyo bye baayogera abatakkiriza, uluwan kabiran kibeere nga kigulumizibwa olugulumizibwa olunene. Allah subhanahu wa ta'ala bw'agambye nti ekitiibwa kye kigulumizibwe n'erinnya lye libeere nga litukuzibwa okubeera nti tuliggyirako ddala ebyo bye baliteekako abo abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبح له السماوات السبع والأرض zimutendereza eggulu omusanvu n'ensi zonna nga zimutendereza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe. Waman fihinna, na byonna ebiri mu ggulu n'ensi bitendereza Allah mu bwomu bwe. Wa in min shay'in, tewali kintu kyonna oba okimanyi oba tokimanyi nga kiri mu ggulu ne mu nsi illa okujjako yusabbihu bihamdihi, kitendereza amatindo ga katonda waakyo Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna yemmwe abantu la tafkahuna, temusobola kutegeera tasbihahum, tendereza y'abintu ebyo kubanga amaanyi ago Allah teyagabawa. Innahu kana haliman ghafura, mazima Allah okuva edda wakisa ate musonyiyi. Singa si bw'atyo bwe yali, singa ababeera nga bakola ebitamusanyusa, singa tabaliisa, singa tabawa kweyagala mu bulamu bwa nsi eno, naye ekisa kye n'okusonyiwa kwe kunene. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.
وإذا قرأت القرآن بوبانغو سمي القرآن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا تتيك بينك وكتيو وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة ni wakati waba batakiriza lunaku lwankomerero ntijeruli tuteekawo hijaban mastura tuteekawo ekisiikirize ne kibabikka okubeera nti tebasobola kubeera nga bategeera ebyo by'osoma Allah n'abateerawo ejjiji eritabasobola